the government. It starts with us. Gwe bw'onadda ku embizi zo weebase olina ekikopo kye ekyobuugi awoza muzeeyi tatuwa mirimu mu nnyumba yo weebase genda ku mudaala gw'ennyaanya kwoba osireyingira kuba ebifaananyi omanyi bakasitoma bagenda okuyikawo nga ninagambye nti ndi ku mudaala gwa nnyaanya. I would make the most money. Oyo makeup gwe mwekuba just for selfies nodda mu buliri mwekube nga ng'oyingira mu ddaala gwe butunda manda. Trust me, you make money. Abalala mutuwe credentials to joining a party yaffe mutu motivate us. You're not motivating us. Mutudusa abasoga bange mwenna mbagambye muyitewo tukole party yaffe oba muyitewo tunoonye we tulaga. All my Basogas, we are not stupid. They need us. They need us, my Basogas. Come, muveeyo mute tugende mbatwale gye njagala okulaga oba weenaabangudde wonna. Musoga ali mu Uganda mumumanyi. Bakyali bange mwanchawa naye nzikirabanga nammwe abanyamba singa mwali temwanchawa sandibadde freestyle. Bakyali bange mwanchawa kubanga babatemera ne mumbuka singa mwali temwanchawa sanditegedde nti nammwe muli balayisi. Bakyali bange mwanchawa olw'okugenda ku mazima ne mumbuka singa mwali temwambwaka andibesize mu byakabi ne muntunda ne fulufiga wanchawa naye muka Katonda mukulu nga wanyamba singa walinga tonchaye andikwesize mu byakabi. Temuvuma bantu oli wakubuuza credentials jangu omuwe credentials nti musoga muggwe ki kino ekigenda okufuula ono omwami candidate era okuwininga obululu buno mutusaze eddiiro. Give us reasons to cross. Muzeeyi byakola kyemugana temubiraba bibi byokka bye tulaba. Muzeeyi birungi byakoledde ensi temubiraba. Muzeeyi byakoledde ensi temubiraba. Nammwe abagenda okuddako mujja kukola bye mugenda okukola naye muddeemu buzzi ekintu kimu. Mulina credentials nti yes muzitulage nti tuzirabye nti abange nange ngenze mu people's power tubejoiningeko naye nga buli citizen alina rights. Don't fight for a cause that you have no idea about. Democracy, human rights, the things you're fighting for, you don't know what those words mean. Abasoga mwenna mbakobye tujje tibatwenda bali tuvuma busiru tuli basiru bali otitibenda bululu bwaife mutuenda akalula yaire kalala kati ngoli ku 99 okenda to get 100 mulekera out okolachi. Stop abusing people nti basiru mweche kibafuula abagezi kibafuula so different from Basogas. Abasiru kuba Basoga be basiru ate mmwe abavuma abantu tubayite ki hooligans. Abasoga mwenna mufune gye tulaga tugende tukole pate yaffe naffe tutandika olutalo. Tebatwetaaga busiru bulinga obusiru twaza gwaki nti tuli Basoga. Nze mbagambye sina kyentunda Kampala. I don't sell music. I'm not into TV that my ratings will drop. I am a citizen and I've got a platform. Temutumanyira mutuleke to raising our voices. That's what democracy and freedom of speech and human rights, that's what those words mean. Do not oppress us. Mujayo past z'abantu ani ali advocating by youth okunywa enjayi ani ali tujayo receipts. The internet doesn't forget, remember? The internet doesn't forget. Tujayo receipts ani ali advocating by youth okunywa enjayi nga ne bwalinya ku stage aginywa kijudde. We're not using his past against him. I'm not using his past against him. Do you know what makes us grow? Do you know what makes us grow? We grow by going through those mistakes, netuzi rectifying and taking mistakes, netuzi chusa. That's growth. Bwoba tolina past, bwoba tewali okozeeko bibi, then you haven't evolved. Tonnakyuka, you haven't changed. But everybody has a past. Buli omu alina past. Resurfacing mbu sex tape eyo yaliwo ekyo kipya.